bajjajjaffe bagamba nti okuwummula si kutuuka. Naffe tubadde mu kuwummulamu naye nga tukyagenda mu maaso n'amawulire gaffe agaana wali era butereevu nange Steven Mayombwe. Ekitundu kino kitandise n'akanyomero kaffe ak'obiraba otya. Olwaleero nno tukuleetedde Dr. Sam Kazibwe, ono yeye Nakinku mu nsonga z'ebunaayira. Leero atukubidde ettooki mu kugibwamu obwesige okw'omukulembeze w'eggwanga likirimaanyi li America. N'abadde naye mu mboozi ey'akafumu ya feesi ye ku Bulange ku kino kitegeeza ebyobufuzi bya America kw'ossa n'ensi yonna okutwalira awamu. Nawe wekkaanye. Dr. Sam Kazibwe, kitegeeza ki okuba nti Donald Trump yagiddwamu obwesige? Kakati ssemateeka wa America amaze emyaka 200 mu nnyingo ey'okubiri agamba nti President wa America asobola okugibwamu obwesige singa alya mu nsi y'olukwe, treason, singa yenyigira mu kugulirira, bribery, oba singa akozesa bubi ofiisi ye. Ku babaka ba Republican Party toyinaayo n'omu yaseeseetuse kuwagira ba DP nga basingisa Donald J. Trump omusango. So mu bufunze ebyaliwo ku nkomerero y'omwaka ogwedde kye bitegeeza nti olukiiko olwa wansi mu byafaayo lwatadde Trump mu byafaayo nga pulezidenti owookusatu bwe ky'Amerika ebaawo okugibwamu obwesige. Naye tekitegeeza kuva mu ntebe wabula okumugyamu obwesige nti bo ng'abaka mu lukiiko lwa wansi tebakyamuyina mu bwesige ne bw'anaasigala nga pulezidenti. Yeegatta ku Andrew Johnson, ekyo kyamutuukako 1868 wabula mu Senate n'alama. Clinton ne kimutuukako mu Desemba wa 98 wabula mu January wa 99 Senate n'emutaasa. Kati Trump yeegasse ku bali ababiri mu demokrasiya waabwe ow'emyaka 200. Kati Trump afuuse pulezidenti owookusatu okugibwamu obwesige olukiiko oluto. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba kiki ekinaabeerawo mu Senate. Wabula si ababaka bagenda mu luwummula olwa Ssekukkulu okumala wiiki 2. Basuubirwa kukomawo ku lwakubiri lwa wiiki ejja. Mu mbeera etali ya bulijjo mu impeachment zonna ezizze zibaawo nga neya Clinton, ababaka bagenda okulya Ssekukkulu nga bamaze okutegeera nti 7 January bwe bakomawo, lunaku lwe baali balina okukomawo, proceedings zitandika eza impeachment. Ku mulundi guno teri amanyi kigenda kubaawo kubanga ekyamazima bakoma mu luwummula nga 7. Naye kye bagenda okukola ku lunaku olwo teri akimanyi kubanga kasita bamusingisa omusango mu lukiiko olwa wansi ate ekiteeso Speaker Nancy Pelosi teyakiweereza mu Senate n'ateekawo obukwakuliza ekitabangawo wabula nga tekimenya mateeka naye nga tekibangawo. Bulijjo olukiiko oluto kasita lumala okusingisa pulezidenti yenna oba omuntu yenna kabesa abalamuzi oba omulamuzi ng'ensonga baziweereza mu lukiiko olwa waggulu kye bayita articles of impeachment. Kati tutuusa olwaleero House egenda kuddamu wiiki ejja naye articles of impeachment ezinnatuuka. Weewaawo mu wiiki 2 eziyise wabaddewo okwogeraganya wakati wa office 2 ya Mitch McConnell akulembera Senate ne Nancy Pelosi akulembera House of Representatives ne bakyalemeddwa okukkaanya. Teri kigaana Nancy Pelosi nakutegeeza ababaka nti tukomye wano tugenze mu byafaayo oba kigenze mu byafaayo nga tulaze nti Trump si muntu wa buvunaanyizibwa era ababaka mu lukiiko oluto bamugyamu obwesige naye n'asigala ku bwa pulezidenti. Ekyo kisobokera ddala naye kyakabaata eri Trump kubanga kiba kitegeeza nti essaawa yonna wakati w'olwaleero ne November okulonda okugenda okubeererawo ensonga ezo zisobola okuweerezebwa mu Senate. Ate bwe baziweereza omukulembeze wa Senate Mitch McConnell tayina teeka limugaana kutandika kuzikolako kwe kusoomozebwa okulya nti buli omu alina amaanyi agage. Nancy Pelosi waddembe okuzisigaza naye wonna waaziweerereza mu Senate kikakata ku Mitch McConnell okutandika impeachment proceedings. Kati obweraliikirivu bwa Trump buli nti ono buli lwalwisaawo okuzisindika eri tetumanyi oba abiviiriddeko ddala oba alinda mu ssaawa campaign we zikwatidde akati akomyewo eyo emboozi kubanga process esobola okutwala ebbanga eritaka wansi wa mwezi ng'egenda maaso mu Senate. Kati bwe bweraliikirivu bwa Trump kikirwa kyayagala kijja omulundi gumu ayina essuubi nti bajja mwejjeereza kiggwe. Ate ekirala buli lwe kirwawo tomanya bujulizi ki bupya buyinza kujja kubanga yadde bano bamusingisiza omusango mu lukiiko oluto
tewaliwo muzungu kyayita bujulizi bwa nkukunala, mu Luganda kye bayita bujulizi bwa nkukunala, bumuteeka mu kifo we baddiza omusango kye bayita scene of crime abazungu, kubanga ekinoonyerezeddwako ebbanga ery'emyezi 2 egiyise mu mateeka kye bayita quid pro quo, banoonya ddala yateekawo akakwakulizo nti Volodymyr Zelensky omukulembeze wa Ukraine bw'ata buuliriza ku Joe Biden nange simuwabyakulwanyisa, kakati tewali bigambo bigatta ekyo. So kikulaga nti nabo bennyini emisango egisinga okuba emizito bakkiriza nti tosobola kugivunaana Trump. Naye mu public hearing bw'oba watunuulira screen egyo gy'emisango 3 egyali giteereddwako era abajulizi bonna be baayitanga babeebuuzaako ku egyo. Bwe bamala okubeebuuzaako nga tewali bujulizi ku egyo ne bagisuula ne baga nti katugende mu kino ekya high crimes and misdemeanor eyo osobola okunoonyezaayo emisango emirala miyitirivu nekye bayita bribery, okulaga nti ddala yagulirira nga ssemateeka bw'ayogera bwe yakolebwa mu 1700 ekyo kyabalema. So ndowooza nti bingi byakoze ebibanyiiza, naye ebimenya ssemateeka wa Amerika emisana ttoko bisobola okubula nga bakusimbye maaso g'abannamateeka okubinnyonnyola. So mu kiseera kino buli kintu kikyasoboka. Kyekyo lwaki okuwanjaga kwa Trump kuli nti